Agange nze Waswa Emmanuel ngabuli jo obera ku mukuto gwa Trust Media Uganda. Subscribe. Gubale nyogwe nagenda amaso nokubanga otwekumako. Okola omulimu gwa amaanyi nnyonyini ddala. Tubebaza nnyo mwe nabeera naffe. Emboozi eriwo ye yakatambi akafulumye ak'omuwala Nannyondo Kalo okusinza ku tagging kaliko wansi owe Saudi Arabia eyavaayo n'alumiriza Mwami Michael Mukalazi owa Mukalnet okubanga ati yarespondinga ku sente ze yali yamuweereza n'atuuka n'okusaza mu contract ye. Viva Organic Access Building Lubaga Road mukubire essimu omugambe oli mulwadde wa pressure oli mulwadde wa ulcers ajja kubakola kona oli yogera naye ajja kubakutusako eddagala mu mbeera esoboka. Munange ebintu byensi si byangu. Ennaku 3 eziyise emabega gubadde muliro wane Kampala nga gutokota simu saanikire. Anti abakulu omukulu amanyikiddwa nga SB4 Media, omukulu amanyikiddwa nga SB4 Media, Alan Cruz, saako n'omukulu amanyikiddwa nga Michael Mukalazi owa Mukalnet be babadde bakiguddeko oluvannyuma lw'omwana omuwala Nannyondo Kalo okuvaayo n'abalumiriza nga bwe yabawa ssente bw'amaze wiki 3 nga bakubira essimu tebazikwata ne bwatabawo kiriwo. Kino nye kyaleeta ensasage mugirabye omuliro ogubadde ku internet tulwanye bulonyo guzikiza okusobola okubanga ebintu bidda mu nnomo yaabyo okuva ku Sande ekyo nekibadde waggulu nga kitokota kisandikire. In fact byatabuka kuva Lwakutaano ngaawo n'omuliro gwaka byatuuka n'okutabula abamu ne batuuka n'okwagala okudduka ku internet. Alan Cruz mwamulaba kata mu lunaku yalamaze okkonga SB4 mwamulabi byatuuse n'okuyingira mama Fina. Nina akatambi k'omuwala ono nsaba tukawulirizeemu ffenna kwekali n'omuwala yoyo obedde ebifaananyi biyita maaso awo era studio nga yeeyogerera. Katusooke tumala omuwuliriza muwulirize ebigambo bye tudde era tubisengejjemu oba. Hi guys, mugamba mutya basweeti koze kano ka video river fans ba SB4 Media nga nange mwendi Alan Cruz na ba Mr. Mukalnet nga nzizo bagamba nti nakora kano ka video akavudde buli muntu n'akwogerera lyombi yaddayagala okuyisaawo nti nakakola nga sina muntu n'omu andiko mabega kyenjagala okiralinga mbuno abamu bagamba wali wansasula abamu baŋŋamba waliwo eyantaddemu ebigambo bambi nakakola nga tewali muntu n'ogu akali mabega era sina muntu gwe nakakola neŋŋamba nkamuweereza akatambuze nedda naye nakakola okusinziira maybe nali nga nina pressure banamu okubanga omaze okwogera n'omuwalabu twali tuludde ebbanga nga twogera ku by'emirimu nga balemye okukwatagana ne mukyala we. Point yange nganze yalimu okusinga yali about cancellation era bangi bavudde ne bagamba oli musiru okansolinga otya tewali mwalabu asobola kuwa cancellation okansolinganga otya nga tonafuna mulimo ne Mr. Michael waba akugamba takugamba nti n'omulimo weeguli ogusangawo nno era okyusa visa ne mutandika okunoonya omulimu okitegeera ate bw'obanga oli mu UAE olina kumala kufuna cancellation either omazeeko contract n'obwoba togimazeeko olina okufuna cancellation from your sponsor okuddamu okufuna visit visa. Kati nze contract yange gwako 12 November mukitegeera twali tumaze okwogereza ne mukama wange kati mwali mwagala nzirukire luddawa era nali nyina koola ba SB4 nabakoola nga njagala nga mmanyi balina ennamba gye basobola okumpa esobola okuntuusa ku Mr. Mukalazi naye saabagamba nti nno SB4 mufere oba ki mu video tekyalimu bagamba nti no bufere nti no mbawadde ssente zange ne banfera byali about communication. Teli muntu ali mabega waka video ako bambi ate mbasaba temuddamu kunvuma bwemba nakola ensobi I'm so sorry. Alan Cruz nsaba onsonyiwe kuba wagambye bye bino bye tukusasudde ffe nga bakadaama bw'obadde oyirawo omubiri I'm so sorry. SB4 kyo ky'obadde okola kyamaanyi nnyo obadde oyamba bakadaama baagala obuyamba Mafina n'obatuusaako I'm so sorry. Nsaba bafans abagoberezi ba SB4 munsonyiwe
naye ng'ekintu nakikola nga ndi bwomu nga ndabamu akaseera ke bagenda okunfulumya gano amaka nga siina wenkola ki wenzira adde okomentinga kuno okunvuma please. Akatambi mugalabye omuwala Nannyondo Karo. Bino amanga byawagedde mu katambi ako just in case bw'oba tokawuliriza bulungi. Omuwala agambye nti ekisooka kya byonna yaliko pressure wakati we ne mukama we nga bageza kubanga bogeraganya ku bya cancellation ey'omulimu gwa kuli Saudi Arabia. N'agamba nti baba ne mama bali balemedde okukkaanya ku nsonga ezo. Omwana n'atugamba nti cancellation ya visa ye oba working permit kwakolera bagenda kugikansolinga nga 12 November. Mbu ye yalemwa yatuuka ekiseera n'alaba nga 12 November family yinza okumukola ne mukasuku ebweru nga tamanyi wakuddukira. Kwe kusalawo n'avaayo n'akola akatambi kaagamba nti tekaliko sponsor, tekaliko akalumiriza, tekaliko sponsor, tekuliko akasasulira, tewali oyamulagidde ekyakola. Wabula omuwala agamba yeeragidde ekyokola, yeeragidde ekyokola nga anoonya gy'agenda okuddukira nga visa ye maze okubanga esazibwamu. Yakkiriziganyiza n'ebigambo bya Michael Mukalazi n'agamba nti nno tabayitangako baffere byabyegaanye naye mukatambi yagamba nti abawa ssente ze abawekisiza tebazikola ki tebazikwata. N'agamba bamusonyiwe tabayitangako baffere wabula mu mission yali ayagala SB4 ne Alan Cruz babateeke ku nninga ku internet omuliro gutabuke gubaakiremu basobole okumufunira namba ya Michael Mukalazi eri private. Mbuye agenda okutuuka ebiseera bagenda omugobera mu nnyumba waakiri ng'asobodde okubanga aconnectinga ne Michael Mukalazi. Muwulira abaana bali ababi oba bali abazibu. Sagala gamba nti kugamba muwulira statement sezo nti abantu balina lo nti omuntu agenda kumaca n'agamba nti kulobo ye kululwe kulw'okweyagaliza okwo n'asalawo n'atekinga move gy'atamanyi move gy'ateekinze egenda kukosa bameka. Nannyondo Karo, whatever motive was behind this katambi yali nkyamu nnyo. Gw'ogamba nti waliwo yaliikidde ennaku somezi 12 cancellation ya visa lwegenda okubeerawo lwe bagenda okukasuka ebweru nga tomanyi ogenda kuddukira. N'osalawo oteeka abantu ku bunkenke, n'oteeka ensi yonna ku bunkenke. Gw'olwokuba otunuulira miliyoni 2 oba mu kitundu gy'ogenda okufuna ku mulimu gw'ogenda okufuna omupya ne weerabira nti ogenda kufiiriza abantu miliyoni na miliyoni z'ensimbi. Ofiiriza omusajja esente empitirivu ennyo ze yandibadde akola. Ofiiriza omusajja emirimu gyonna egitambuzibwa. Kati njogera basing ku bigambo byo kati byeweekubye. Olw'okuba olina omutima ogw'omubi ogw'okweyagaliza ng'omuntu, olw'okuba weetunuulira wekka weefaako, kyokka laba ensi eno mbi. Omuntu asolokera ku makya n'afiiriza millions of people olw'okuba yeeyagaliza ekintu kimutuukeko nga ye omuntu. Ofokasinga ku visa cancellation yo n'ofiiriza abantu abatakka wansi w'2,000 obulamu olw'ensonga wasooka n'ofiiriza Mukalazi ssente ze yandifunye n'omuttira erinnya kyekisooka kya byonna. Gwomanyi ssente meka Mukalazi zaafiiriddwa mu Caronet n'abakozi be bonna okuva akatambiro ka fuluma okutuuka olwaleero lw'ovudde okwetonda. Ogambye bakusonyiwe. Do you think okwetonda ako kuli waffe ssente companies yafiiriddwa n'abantu obuntu abafiiriddwa indirectly? Okimanyi nti bw'ogobera abantu abafiiriddwa ku lw'ebigambo byo basuka mu bantu 2,000 kubanga watandikidde ku Mukaroneti ng'omukulu Mukalazi n'okuba erinnya na kampuni ye. Bw'avudde ku nnya na kampuni ye n'okosa abakozi b'akola nabo. Bw'amaze okukosa abakozi b'akola nabo n'okosa famire ye direct. Bw'amaze okukosa famire ye n'ogenda kubamukkiririzaamu ababadde bamaze okumuwa ku ssente essimu zaavugiddewo, ababadde bateekateeka okumuwa ku ssente abo baakivuddemu, abadde emikono gye bakolagana naye baamunyiigidde. Okitegedde? N'ovaawo n'ogenda ku layini n'okwata SB4 n'abamugoberera abali emitwalo 10+ n'obakyankalanyiza obulamu
naye obwo n'obwonoona kitegeeza okosesa obubwe n'okosa n'obabamukirizamu n'okosa obabakoddomi bwe ne baleka n'omugaa SB4 bulijjo anteera bulijjo afumbira omusajja omufere ekitegeera n'okwata cruise ne ttiimu ye yonna n'ogikosa. That is all money you're wasting and resources. N'okwata divorce kwa ttiimu yemu Ibrahim Kasa line yemu Mr America bonna Dini Lubasava bonna buli kiisi yakera ku macha n'alanga kampani ya Mukawunet wamugisizzaamu Obwesige. Ku lw'ebigambo byo by'otamaze okusengejja ng'ogamba nti wabaddeko pressure kutuusa ku ekyo olowooza bw'olikera ku macha ng'Omwarabu akukuba emiggo kufiirako erivaayo omuntu agenda okutaasa ani alidduukirya ebigambo byo bwe birikera nga biri serious this time around oba bw'olikwala n'okolagana n'omuntu omulala kati n'azirya ssente zo olivaayo n'ogamba otya ensi nti gundi yanzibye kuba n'abandi kuyambi waveyo n'omu akuyamba. Ottidde bakadaama nabo boononedde obulamu because kati ebigambo byabwe tugenda byesiga kitono. Lwaki nkikugamba? Olw'ensonga nti omulya mamba abeera omu n'akosa buli ajeddira nti omulya nnyo mamba naye nga kati ovuddeyo okoze ensasage ku social media kati webayo omuntu nga legit ngeze baazira ebyaddala tayinza kujja n'atugamba nti sente ze baazira tuddamu omuwuliriza. Oyongedde omukisa oyongedde okuwa abafere omukisa abalala abagenda okukera bazingeko bakadaama bano ne bwe liba livuddeyo kadaama bankuba kyeyo oba house manager yena n'agamba nti banzibye. No one will listen to them. Tujja kugamba oba bamu akalogojjo beerogojja bamanyi n'okuvaako ne bawunga ne boogera ebitasaana. But because of a single hooligan omuntu omu bw'ati akedde ku macha n'okola ebintu ebitasaana. I don't think that obadde osobola okukubira Alan Cruz essimu okumala ebbanga n'atagikwata kubanga manyi mukuba amasimu bw'oba olina message ku simu zange wano naye mukuba kyeyo nga yagadde okwogera naawe ne video call agikuba ku buli ddakiika ng'oli awo oli online bw'alaba tomuddamu akuba paka wakutamya essimu. I don't think nti baate basobola kuba simu ezo n'obanoonya bonna wakiri ne bakubuula okumala ennaku nga 3. Lwaki otuuka ku point ekyankalanya ng'okoze ekintu kimu ng'oyagaliza omu but you ended up n'okosa olukalala lw'abantu directly and indirectly bane tusooke tulowooze nga kubinaddirira. Ekisooka ne weekosezza ng'omuntu face ye efuuse familia mu kifaananyi ekibi. Ani agenda okuddamu awuliza ebigambo byo bw'olikeera ku makya nga bakuyitirira ebiri serious nga tuli mu byakusaaga. Sometimes you need to first think before you take any move about any action. Osooka nga n'olowooza oli Nannyondo Kalo oli mukazi oyinza n'okuba wazaala okula. Abakazi tebeeyisa mu neeyisa gye wandibadde weeyisamu bwetyo. Omuntu alinnye ku nyonyi tumusuubira okuloza ekisingakaawo. Face yegeze mu public mu kifaananyi ekibi. That's very bad. Mubeera mu Buwarabu oyo nenga muli ku nninge essaawa yonna Omwarabu akera n'akwefuulira naye nga balina okutaasa the prominent figures eziri ku social media. Olulala olikola ka TikTok video kino ogaba bakuba nivayo omuntu okuyamba. Ekisooka onyiiziza abalina essente n'onyiiza abalina erinnya n'abalina obusobozi okutaasa n'omaliza nga buli kimu okise mubeera eyo naye nga muli ku bunkenke saawa Omuwarabu akutaataaganya n'omaliriza nga oluguddemu. Oba kitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo kino kyakuyiga nga sinagooyanya ebigambo byoga nti bakusonyiwe bakole ki. Kyakuyiga nnyo eri ffenna. Before you act sooka olowooze abantu bameka abafiirwa mu move gy'oteekinga. Ebintu ebimu tubikola si lwakuba tubyekolera batubikola ku lwansi gye tubeeramu. Nze ebintu ebimu mbikola si lwakuba nti abantu bamanyi nnyo oba si lwakuba nti manyina byennoonya ebyenfuna naye osooka n'okola n'olinda ensi ekulamule. Oluusi tukola for the good of our people. Okeera ku makya n'otaasa omuntu mu mbeera embi tomanya abali kuyamba gye baliva. Okitegedde bulungi nnyo. So kino kyakwiga kinene nnyo nti eno ensi togitunuulira nga kaseera koolimu kokka olowooza nga biki ebigiri ahead. Baani abakwetoolodde abalala. Ffe tubeerawo naye tubeerawo lwa family zaffe. Tubeerawo lwa abantu be tugenda tukula tusanga mu makubo enkya n'eggulu. So Nannyondo, what did you do was so wrong?
tokiddangamu yadde eddakiika n'emu. Wabadde osobola okufuna other means of communication okusobola okutuuka ku mukalulenti. Ebyo bitu mubikola nga mukyali bato, famire yo neebonaabona gye bujja, naye ng'ebonaabona lwa kibi kye wakola ku myaka gy'emito. Abaana ne bakola n'ekikolimo ekibi mu bulamu bwabwe naye nga byavaawa ebikolimo ensi byakuweereza. Okitegedde bulungi nnyo. Otabudde omukutu ku social media, mwe mufuula social media enkyamu, mwe mutuyisa ababbi ne mutuyisa abayaaye. Okitegedde bulungi nnyo. So oba bakusasudde oba tebakusasudde oba bakoze eki, whatever case it is, gwe kyoba omanya wakoze kibi n'ofiiriza abantu bonna. Okitegedde bulungi nnyo. So ekyo kikyamu, sooka olowoozenga nnyo kyogenda okukola kisaanyawo bameka, gwe kikuteeka luddawa. Okitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo ovuga tuvudde ku byokasuka omuliro omungi, avuddeyo ne yeetondera SB4, ne yeetondera Land Cruise, ne yeetondera Mukalulenti Michael Mukalazi n'abasigadde. N'abagaba temumuvuma nnyo. At some point kale osobola okumulekeramuko ka benefit of doubt akatini ka 1%, kubanga muntu nga ggwe asigala muntu asigala ssa, so benefit of doubt yo gimulekeramu. Okitegedde bulungi nnyo. Ate bagamba buli omwe ndowooza yo kya bugagga kyo. Tetwagala tumugende nnyo tumuyuzeyuze, ayinza okuba nga endowooza ye nga Nnannyondo kyebadde muweereza. Ne mugaa nti munenya Nnannyondo, bw'onoogera n'okulaba oti ojja kufuna obuyambi. Naye ate yamaliriza nga n'obuyambi tabufunye. Oba kitegedde bulungi nnyo. So n'olwekyo omusajja atera okwogera akagambo kebeera deep mind, kagambo kadde emisaava. Sooka otuule ofumiitirize olowooze. Okitegedde bulungi nnyo. Tuleme kureactinga bureactinzi bwe tutyo, kukulanga amagezi tugaleka wansi. Oba munfuna bulungi nnyo. Kubanga kibi kye wakoze, naye tukulekeramu omukisa ng'omuntu nti omuntu asobya. Bw'oba ovuddeyo ne weetonda n'omanya ensobi yo, that is nice. Ensonga tusubira ziwedde, tuzizinzeeko. This is the end of the story. Teri kuddamu kwogera ku ki ku nsonga zino kati ndowooza. Babadde bateesa okugenda e Dubai, ndowooza bo engeri gye bafunye visa tebakyasobola kusazaamu lugendo. Bagendeyo balabe, but bw'aba avuddeyo ne yeetonda maybe oba tewakyali nnyo nsonga eri awo y'amakulu nnyo ate yakugattako. But if they are to go, they can go for other issues. Ne balaba ebiddako katusuubire kinaateerera bulungi nnyo. So n'olwekyo ekyo nakyo okwetonda kwoyo Uncle Mukalazi ssebo Michael Mukalulenti. Ono okuvayo ne yeetonda nekitegeeza nti ate obala ate oyine. Services z'obadde okola sigala ng'ozikola nga bw'olina ozikola. Bw'olikera ku makya n'okola omuvuyo, tujja kukusabula, tetujja kukuleka waggulu. Okitegedde bulungi. So however much kino kibaddeyo, naye naawe do what you're supposed to do. Buli omu alimu olubimbi lwe. Obadde obitambuza nga bitambula, genda maaso ne projects ozikole nga bw'ozikola. Bw'erivayo abantu nga bali legit ku luno ne bakwogerako, era tujja kujja tugamba ensi nti Mukalazi wakoze bw'oti ne bw'oti. Okitegedde bulungi ssebo. So kati awo tuli tumulekere benefit of doubt. Banna. Ana bankuba ki banna, oyina ebizibu biyitirivu nnyo. Kale, buli kimu kisanga ku internet kuno, naye yazimete nti yeebale kubanga ate badufunye ddi ebiryo bituteeka ku bunkenke bwebiti. Nze wasema lero. Hi guys, mugamba mutya? Basweti koze kano ka video river fans ba SB4 media nga nange mwendi abalani cross na ba Mr. Mukalulenti nga nzizo bagamba nti nakola kano ka video akavudde buli muntu nakwogerera buli omu yadde ayagala okuyisaawo nti nakakola nga sina muntu n'omu andiko mabega kyenjagala okkeyaringa. Mbuno abamu bagamba wali wansasula, abamu baŋŋamba waliwo eyantaddemu ebigambo, bambi nakakola nga tewali muntu n'ogu akali mabega. Era sina muntu gwe nakakola ne ŋŋamba nkamuweereza akatambuze, nedda. Naye nakakola okusinziira maybe nali nga nina pressure. Banamu okubanga omaze okwogera n'omuwalabu, twali tuludde ebbanga nga twogera ku by'emirimu nga balemye okukwatagana ne mukyala we.
Point yange nganze yalimu okusinga yali about cancellation era bangi bavudde ne bagamba oli musiru okansolinga otya tewali mwalabu asobola kuwa cancellation okansolinganga otya nga tonafuna mulimo ne Mr. Michael waba kugamba takugamba nti n'omulimo weeguli ogusangawo no era okyusa visa ne mutandika okunoonya omulimo okitegeera ate bw'obanga oli mu UAE oyina kumala kufuna cancellation either omazeeko contract n'obwoba togimazeeko oyina okufuna cancellation from your sponsor okuddamu okufuna visit visa kati nze contract yange eggwako 12 November mukitegeera twali tumaze okwogereza ne mukama wange kati mwali mwagala nzirukire luddawa era nali nyina koola before nabakoola nga njagala nga mmanyi balina ennamba gye basobola okumpa esobola okuntuusa ku Mr. Mukalazi naye saabagamba nti nno SB4 mufere oba ki mu video tekyalimu bagamba nti no bufere nti no mbawadde ssente zange ne banfera byali about communication teri muntu ali mabega waka video ako bambi ate mbasaba temuddamu kunvuma bwemba nakola ensobi I'm so sorry Aaron Cruz nsaba onsonyiwe kuba wagambye bye bino betukusasudde ffe nga bakadaama bw'obadde oyirawo omubiri I'm so sorry SB4 kyo kyobadde okola kyamaanyi nnyo obadde oyamba bakadaama baagala obuyamba mafina n'obatuusaako I'm so sorry nsaba bafanzi abagoberezi ba SB4 munsonyiwe naye ng'ekintu nakikola nga ndi bwomu nga ndabamu akaseera ke bagenda okunfulumyaga n'amaka nga siina wenkola ki wenzira addo commentinga kuno okunvuma please